Oluvannyuma lw'amawulire g'okufa kwa Papa Francis okusaasaana ku lunaku lwa bbalaza ssabbiiti eno, Eklezia ya Lutikko Lubaga yavaayo n'eteekawo ekitabo omuwandiikibwa obubaka bw'okukubagiza. We tutuukiddeyo olwaleero ng'abantu ab'enjawulo beeyiwa ku Lutikko nga mubazze olwaleero mwe mubadde ne Ssaabalabirizi w'Aborthodox Metropolitan Geronimus Muzeeyi ne bannabyabufuzi nabo tebalutumidde mwana nga kw'otadde ne bannamawulire. Amaanyi nga byonna birina naye ng'ate talimu obwo bulamu obukakasa nti byonna birina nga yeetoowaza nnyo. We bring a condolence message to the Catholic Church Fraternity in Uganda on behalf of the Minister of State, Ethics and Integrity Office of the President. Kuba ye abadde alwanirira obumu okulaba nti batambulira wamu. Muneera mubaddemu n'abasiraamu. Abantu bangi benkiikirira abamu nga bakatuliki. N'olwekyo mbadde nina okujja okuwandiika mu kitabo kino nange okubeera awamu ne bakatuliki bannaffe abali mu Uganda abali mu nsi yonna. Minisita omubeezi owa Kampala Kabuye Kyofa Togabye asinzidde wano n'asaba abantu bonna okukuuma emirembe naddala mu kaseera k'ebyokulonda kano ke tusemberedde. Wamu nga twagalana si lwakuba nti tuba n'ebyenjawulo oba enzikiriza ez'enjawulo ebitusosola ebyenjawulo ebitwawula ebyenjawulo ne tukkaanya emirembe. Kalisoliso wa gavumenti Betty Kamya akubirizza abantu naddala ab'ebyobufuzi okulabira ku Papa Francis nga bw'abadde nabo babeere beetowaze. Ebikulu mu bulamu bwe enguzi agivumiridde nnyo, okweyagaliza akuvumiridde nnyo, okwekuluntaza n'okwegulumiza n'extravagance abivumiridde nnyo. Ono agamba nti okuvaayo n'ogamba nti olwanyisa obuli bw'enguzi naye nga munda olinamu kirala tekiyamba. Somebody can say don't stop corruption, but their lifestyle makes you wonder whether they are really living within their means. Father Pius Male, Chancellor wa Lutikko Lubaga, atubulidde ku nteekateeka ya mmisa ey'enkya ey'okusabira omugenzi Papa Francis egenda okuyimbibwa mu kifo kino. Jjukira mukadde waffe Pope Francis kujja kutandika essaawa 6 zennyini. Kitambiro ky'emmisa kigenda kukulemberwa mukadde waffe omubaka wa Papa Luigi Bianco ow'embuya yajja okukulembera, ate ne mukadde waffe akulira olukiiko lw'abasumba Bishop Zuwa ajja kubeerawo. Era asinzidde wano n'akoowoola buli ssekinnoomu okubeegattako enkya ku Lutikko Lubaga mu mmisa ey'enjawulo eyategekeddwa okusabira omutukuvu Paapa ng'egenda kukulembebwamu omubaka wa Paapa mu Uganda Luigi Bianco. Winnie Tessa Nakayinja agafeeyo ku Spark TV.